nga gavumenti bwe yasuubiza minisita w'ebyobulamu ebisookerwako Sarah Opendi ategeezezza nti ekyuma ekyokya kansa kyakutuuka mu ggwanga omwezi ogwokuna omwaka guno. Minisita agamba nti ebiyumba ekyuma kino mwe kituula ebiwerera ddala 7 bigenda kuba biwedde okuzimbibwa era nga bye bibadde bisibye ekyuma kino okutuuka mu ggwanga. Ekyuma kya kansa tutambudde bulungi nnyo era twagala kutegeeza bannayuganda nti guno mwezi ogwokubiri tusuubira okumala okuzimba ennyumba eri enkadde omubaddemu machine, so mu mwezi ogwokuna tusuubira nti machine ejja kuba eze mu ggwanga tutandike okuweereza bannayuganda. Okuva mu mwezi gw'okuna omwaka oguwedde ekyuma ekimu kyokka gavumenti kye yali erina mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago kyayonooneka era nga kyali tekikyasobola kulongoosebwa nga n'obukadde kikaddiye. Minisita ategeezezza nti bannayuganda abadde bakozesa ssente nnyingi okugenda e Kenya okujjanjabibwa bajja kuba basobola okufuna obujjanjabi omwezi ogwokuna. Gavumenti esaasaanyiza obuwumbi 31 mu ssente za Uganda okuzimba ebiyumba ebibeeramu ekyuma kya kansa. Eddwaliro ekkulu ery'e Mulago lifuna abalwadde abakunukkiriza 40,400 buli mwaka era nga buli mwaka abalwadde 50,000 be bafuna obujjanjabi e Mulago era nga ku bo kumpi abawera ddala 27,000 be beetaaga okukozesa ekyuma kino. Samla Hanifa, KTV, amalindirire.